Mamedi Kachika olwaleero ngenda kusharinga nammwe abantu okukolanga emirimu oba okukola ssente oba okuzimba obugagga naye nga bugasa abantu ababeetoolodde n'abaliko ewala kye tuyita mu luzungu project with social impact. Nti ekintu kino omuntu ono kyakola kimugasanga ye ne kimuleetera ensimbi naye ne kiyamba n'abantu abamuliraanye naye ate ne kiyamba n'abali ewala. Kati wano nabalaga wano tuli mu Lusanja, ekyalo bakiyita Lusanja, akatundu bakayita ku Ssettimba. Ninawo n'oluzi lw'abatuuze nalusangawo era saaluggyaawo era tulugogola bulungi era abantu bakyakimawo amazzi. Naye nasimbawo ekibira kyange. Bwe mmala okusimbawo ekibira kyange ne kikula ne nkisalawo. Nabalaga nga nkisalawo. Bwe nakijjaawo ne nzizaamu emiti gyange giigino mugiraba gikuze. Emiti bwe gyakula nagisimbiramu kasooli ne bikulira wamu. Kasooli namuggyamu juuzi mwamulaba nga tumukuba mu sayireji. Ze ntuumu n'entuumu za sayireji eziri wali ente zaffe ze ziryako. Bwe mmala okuggyamu bwe nti kasooli ne tusaawa ne tuwa abatuuze b'oku kyalo okusimbamu ebijanjaalo. Ekintu ekyo nkibabuulidde emirundi mingi nti abantu b'omu kitundu ky'ewaffe baganyuddwa nnyo mu projects zange kubanga ngira n'embaddiza ettaka n'ebikozesebwa. Kati wano bagenda kuba balimawo omulundi gwakubiri. Omulundi ogwasooka lwe nalimamu emiti egyasooka balirwana bange balinabawaawo ettaka lyange ne mbawa ssente ez'akabalamu ne mbawa ensigo nabawanga n'okufuuyira kuba ennaku zino ebintu tebikyagenderaawo. Naye abantu abasinga bagenda ne beebuuza lwaki omusajja oyo ebintu abikola bw'atyo. Bannange omuntu akulimira omuti gwo akulimira ettaka lyo most importantly kambabbireko akukuumira. Kubanga omuti guno bwe guba gukyali muto guba vulnerable. Omuntu ayinza okujja n'agimenyaamenya oba n'agikuula. Naye nze yalibadde agutuusaako obulabe ate gwenkwasa obuvunaanyizibwa obwo. Olaba n'obwana obuba bugenda ku luzzi nabwo tebugimenya. Era bwe bukulabako mugagga gundi eyamenya omuti gwo nga bubaloopa kati tebakyagikwatako. Kati wano Lusanja waliwo abantu ba mirundi esatu abaakwata ebibanja byabwe. Bw'obuuka wali eri olengera kati giri emiti gitandise okukula. Egyo nagyo nagibalaga nga ngisimbyemu kasooli nenzigyamu kasooli nempa abantu ne basimbamu ebijanjaalo byabwe. Kati bw'obuuka ne weeyongerayo eri n'ogenda mu ggombolola endala ey'Ekasawo eri bayitayo mu Ndiba. Eyo nabalagayo omuvubuka ng'alimamu ebijanjaalo ne maama we n'akungula ebijanjaalo byali bya $6,400,000 era ne yeegulira ne kapuloti akalala ne maama n'amaliriza ennyumba n'aweerera n'abaana be. Era abantu be bamu n'abalala olaba batandise n'okuva e Busoga. Naye nga mwe abaliraanyewo abamu twezinze tugamba tunaakola ki? Kati kino ekitundu kiri kimu. I want to get on record nti ku ssaawa eno wenjogerera wano nga August aggwako nina ebifo 6 bye nawadde abatuuze. In total ndooza byenkanankana acres nga 55 wano Lusanja ku Ssettimba. Kati wali Lusanja tuyitawo Lusanja naye nga tuyitawo ewa Luboyera. Bw'ovaawo ng'ogenda eri awalala nkulagirire tuyitayo ewa Mukuba Luguudo. Bw'ovaawo ng'ogenda e Kakinzi Kakinzi ewa Kalula abantu balimayo. Bw'ovaawo ng'ogenda mu Lusanja eri awasembeeri ewa Bubakali. Bw'ovaawo ng'ogenda mu kifo ekirala bayitawo Weegesa
abantu balimayo bijanjaalo byabwe. Point eyo eri ku ki? Nabadde mbalaga nga ndi kuli mega project lyange Emmange eri Makukuba. Ndesega grade agagenda gajjamu enkonge, gajjamu emiti, gatemamu emyala. Nabagamba nti nali shakinga my success. Butabeera awo ng'otuulidde awo nti nze namala. Naye tokikolanga ng'obwongo bwo si butebenkevu. Kati kye nakoze miti nagizizza eno. Awo emabega producer wange John Woli tolabanga wajjudde emmwanyi. Saabalagaako wano nti no wano nalinawo emmwanyi n'enkiwa mulirwana wange. Ng'emmwanyi bazinnemesezza abantu bazinoga mwalimu n'olusuku n'embiwa mulirwana wange. Kubanga sijja kulwanagana n'abantu kusiba baana b'abantu ku kyalo bamalako. Nze emmwanyi awannyo waawo kanteekewo omuti ogutayomba na muntu era emiti giijo ne gikula. Point ya leero ngezaako okubayigiriza nti bw'obanga okola project gikole ng'erinako social impact. Kinyuma nnyo n'okola faamu yo n'oleeta ebikondo ne sseŋŋenge babdiwaya n'ogisiba bulungi nnyo n'oteekamu n'agabwa n'abantu ne beebuuza nti ewooyo bw'oyitiramu ne bw'ojjayo olukulumu bwe ruti okigwako. Naye n'ebeerayo n'abantu abalala abakola projects nti bw'aba yasimye oluzzi ateekawo ne kataapu wali abaana n'abantu b'oku kyalo ne basenako. Ekyo Muhammad Kakiika sinze nkikoze nzekka, n'abalala bangi nnyo babikoze era gy'emikisa egyo gye tufuna. Kati gwe teebereza wano waliwo abantu emirundi esatu. Wali ewa Luboyera baasalamu ebibanja ndowooza oba baliwo bano oba bataano. Bw'ogenda enkulagirire ewa Mukuba Luguudo baliwo bana. Wonna buli w'ogenze kuba si wa muntu omu. Ekintu kinene ekijanjaalo tekikwoleka. Naye in the process bannyamba okunkuliza emiti gyange. Bwe mbadde kati mmaze kumpi mwezi mulamba nga ndi Makukuba eri ndinaga greda. Eno oba onojjayo ddi? Kati waayo abantu abalala. Waayo abantu abalala. Bakolereyo nga gwe bw'ofunamu naawe nabo nga bafunamu. Kati agakonga agali eri ndowooza oba ttani ziri mmeka ez'ebikonge? Kuba twakasomba obumotoka ndowooza nga 30 obw'ebikonge nga tuteeka awaka ku faamu. Olaba n'ente nazo zaategedde nti omugagga yasanyuse. Enkuba eno n'obudde buno obwayonoonese mu August nze ente zaye zisula zeeyotera. Essi anti ekikulu bannayuganda basinga essi mumanyi nti ebeera mpewo. Air conditioner eyinza n'okubeera ebeerako n'ebbugumu. Kati ente zange zeesulira mu essi. Kubanga tukuma ebyoto nga 6 n'obuto n'obulume oba obuyana nabwo bulina ebyoto ebyabwo ne butubeerako ebbugumu empewo ne bwejjeetya. Ebikongo olw'okuba bingi namaze dda okupareedinga ebikongo abantu baleme kulinnyirira nnimiro yange era ekirango ne kiyita ku kizindaalo nti abaagala ebikonge okufunamu enku n'okwokya amanda mulindeeko wiiki eno eggwako. Wiiki ejja mujja kugenda ewa Kakiika mwetemeretemere nabitadde ebbali ku lusalosalo. Kati n'abantu you simply imagine nti okkiriza n'abantu okujja okukima ebikonge bwokya eryanda lino eriri ku 810. Double peace. Lwaki toobe na mirembe? Lwaki toosekeeko akaseko kange kasiginikya kange? Kubanga wooyita buli muntu yenna akubuuzaako n'essanyu. Lwaki taakubuuze n'essanyu nga gwe wamuwadde w'alimira ebijanjaalo?
n'otakoma ku ekyo n'omuwa aka pesticide n'omuwa akagimusa bw'oba omuyitako bw'oti n'omugamba teekako abakuyambako n'omusuulayo 2 n'omusuulayo 8 abasinga eri bonna nabagulidde ensigo naguze ensigo ndowooza kumpi za $1.5 ez'ebijanjaalo naye abantu mbategeeza nti bannange sibayamba mbayambako katono nammwe munnyamba essente zembasigamu ezo singa amantu wakuteekako bapakasi bannimira ebijanjaalo byange bannimira emiti gyange nga bateekamu ebijanjaalo zaali badde na nnyingi so bannange tubeeko kye tuyigamukooko buli project ndowooza waliwo gurupu y'abantu emu abakulembeze ye neewuunyisa nti yo eba erina collection bu collection ekuŋŋaanya bukuŋŋaanya so temanyi kugabira n'ogabira abantu n'osharinga n'abantu nammwe abato abakyayiga okukola ssente buli kyokola kyonna laba nti kuliko akaviibwako waakirikawo omwana waakirikawo abakadde waakirikawo ejjajjaawo kawe ssengaawo ebyo bye bituggulirawo emikisa ne tutandika okufuna obulungi bannange kyekyo tukolenga nnyo projects nga zirina social impact kyekyo